kakano wali mu kitundu ekiyitibwa Kashmir. Ekitundu ekiyitibwa Kashmir gye tugenze katwetegereza ebiriyo. Okusooka yabadde mukulembeze w'eggwanga lya America Kawando bigambo Donald Trump yavudde n'ategeeza nti abasajja bayitibwa abayindi n'abapakistani yogedde nabo otalo baluyimiriza. Donald Trump omanyi wa butaala ate era abadde yepositioninga nnyo mu kwagala okutereeza ebyasoba mu kaseera nga taliwo ng'omukulembeze w'eggwanga lya America. Mu kaseera ka Joe Biden America ayagadde nnyo Donald Trump okutereeza nti ebyasoba. Nedda ku lutalo lw'eggwanga ettibwa erya Russia ne Ukraine abadde yepositioninze nnyo ayagala nti alutereeze oba oliawo afune credit. Kakati ne luno olubadde lutandise wakati w'eggwanga erya Buyindi n'eggwanga ettibwa erya Pakistan single-handedly yadde nga amawanga amalala galina kye gaakoze naye single-handedly yabadde Donald Trump era avuddeyo ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X ogwa Truth Social ogugwe gwennyini n'ategeeza n'agamba nti mu kaseera kano bamaze okwogerezeganya ne Pakistani eteeke wansi emmundu. Pakistani eteeke wansi emmundu n'eggwanga lya Buyindi bateeke wansi emmundu basooke bateese. Tebalina bakuteesa naye kino katugamente kyabadde nga kiragiro ne bakkiriza ne bawuliriza President Donald Trump. Pakistan neebanga yayimiriza n'eggwanga ettibwa erya Buyindi ne baba nga bayimiriza mu kaseera kano. Bagambye nti Donald Trump abadde kino akikoze bulungi mu kwekuutira akadengede. Kati abadde akikoze bulungi ng'amawanga gano alinga agezezzaako okugalaga nti mulina kukola bwe muti. Yepositioninze nnyo ng'omuntu omunene mu nsi asalawo ensi bw'erina okuba nti etambula. Donald Trump era bw'atyo bwe yakikoze n'amaani avunagamba nti olunaku luwedde mbayimiriza tebagenda kuddamu obaolya kulwana naye. Okusooka ekyabaddewo eggwanga eritibwa erya Pakistan babadde balunkinze olunaku lw'omukaaga babadde bukya ne balumba eggwanga lya Buyindi ne balumba province eziwerako naddala ezirinaanye eggwanga lya Pakistan nga bagezaako okuwolera eggwanga. Pakistan yabadde emaze okulumba nga batongoza n'ekikwekweto kye batuumye Operation Bonyan Marusus ne bagenda bafukirira emizinga ne drones eziwerako ku side y'eggwanga etibwa erya Buyindi nga beesasuza. Tetwategedde muwendo gw'abantu battiddwa naye ng'ekikwekweto ekyo kyabadde kimaze okulonchingibwa kye bayita Bonyan Marusus waayise essaawa tezabadde nnyingi. Donald Trump n'agamba nti bano mbakomyeko era bayimiriza obaolyawo okulwanagana mu kaseera kano kennyini. Naye mu byonna ebyabaddewo twategedde nti eggwanga eryetibwa erya America baayogedde nnyo n'eggwanga lya Pakistan. Eggwanga lya Buyindi baayogedde nayo naye ne Pakistan baayogedde naye nnyo olw'ensonga nti eggwanga lya Pakistan libadde lirowooza nnyo okukozesa ennyonyi za F-16 mu kulumba eggwanga lya Pakistan dada mu kulumba ensi ya Buyindi. Abapakistani babadde balina ekibalo kyabwe nti engeri gye kiri nti abayindi batusinga ennyonyi nnyingi mu bwengula kubanga Buyindi bwe yabadde egenda okulumba eggwanga eriyitibwa erya Pakistan bakozeseza ezimu ku nnyonyi zisinga okubeera ez'omutawaana omwabadde ez'Abayisirayiri ne omwabadde ennyonyi ezibayita zi Rafale Dassault Rafale enkola ey'Omufalansa oba okuva ku Bulaaya ne bagenda balumba eggwanga etibwa erya Pakistan. Kakati katugambe nti babadde beeyambisa ebimu ku byokulwanyisa ebisinga okubeera modern kyokka bwe bamaze okulumba ne tukutegeeza nti bazze ku defense ne bagenda batega system y'Abarasha esinga okubeera ey'omutawaana gye bayita S-400 ne bagitega nga balinze omusajja ayitibwa mu Pakistan. Kakati katugambe nti Buyindi yeeyambisiza ebimu ku byokulwanyisa ebinene ddala ate nga biri modern ebiri ku muzuuli bwe babadde balumba Pakistan. Pakistan wakati nga bamaze okumulumba babadde balina nabo okulowooza ku byokulwanyisa ebinene ddala ebiri modern ebyakabi bye babadde balina okulabika nti bakozesa okulumba eggwanga lya India lye babadde bamaze okutegeera nti lyabadde liteze system ze bayita F-16 system gye bayita S-400. Kakati Abapakistani bagenze okumagamaga nga mu bimu ku byokulwanyisa ebibalina ebyabadde bisobola bayambako mwabaddemu ennyonyi eyitibwa F-16 F-16 enkola ya mu America nga bagirina nga yemu ku ezo ze babadde basibiddeko olukoba nga bagamba nti katulumbe ono musajja ajja kutuulira.
omanyi F16 ne buli baggwanga ddala nga lyeri kulumbye awo abeeranga mu Amerika yakulumbye eyo girabe edduka kirooto kya ntiisa F16 kati eggwanga ne buli banga liyina emu bweti kakati sabagamba nti Uganda ye positioninga mpolampola okufuuka superpower East Africa netumula tufuna eno emu bweti eno F16 abe Kenya tubafuga ne tufuga abe TZ ne tufuga abaawa nga tuyina eno F16 kati agamu ku mawanga agayina ennyingi ye Pakistan kubanga mu nnyonyi zaabwe ze bayina 1,500 bana abasajja bayitwa Pakistan bayina 10,500 ennyonyi zonna omuwendo naye kuliko zino ze bayita F16 ziringa mu 7 ziringa mu 7 yadde nga bayina ennyonyi endala omwezi bayita zi J10 eyo nkola ya musajja ayitibwa omuchina bayina gye bayita F17 nayo nkola ya musajja ayitibwa omuchina bayina gye bayita SU 30 eyo nkola ya Russia naye beesiga nnyo F16 kakati bayina endagaano gye bakola na America ebimu ku byabawaliriza maybe okukkiriza emmundu bagiteeke wansi bayina endagaano gye bakola n'eggwanga etibwa erya America enyonyi zino ziri 75 ze F16 oba F16 bazigula okuva munda mu ggwanga eriyitibwa erya America naye bwe baali bazigula okuva ku America baliko endagaano ze bakola in fact ng'oggyeko F16 n'ennyonyi endala zonna ze babadde bayina bazikolera endagaano gye bayita end user agreement and geopolitical concerns weeri enyonyi yaffe tugikuwa eya F16 naye ogenda gikozesa ki okusooka ezimu ku ddiiru ze bagiweerako ennyonyi zino eza F16 Pakistan zaali za kuyambako mu kye bayita counter terrorism purposes naddala okulaba nga bafuutiza ebibinja by'abakambwe ebirwane munda mu ggwanga erya Afghanistan ku muliraano wabula tebazibawa for conventional war against other states particularly India America agamu Pakistan nti tuzikuwa zi F16 bati tetuzikuwadde kulwana ntalo zitaleemu makulu zi conventional wars simanyi yagala kulumba mawanga malala oba kulumba naddala buyindi tokikola Pakistan owulidde enyonyi zaffe tuzikuwadde naye togezanga n'olumba buyindi nga weyambisa F16 kati yabadde limitation number 1 eri eggwanga lya Pakistan yadde nga babadde batongozza Bonyani Marususu naye nga ate ekyokuwanza ekinene ekimu ku basinga okwesiga ng'oggyeko nuclear waabwe nga balina F16 eyabadde esobola okulabika nti etuusa obulabe ku ggwanga lya Buyindi kubanga nabagambye eyo girabe edduka ne weebeereemu eggwanga ne bweba nga liyina emu oba oyina kumpi barracks ennamba kubanga eno ennyonyi ekuwa defense oba oyina omuteebi ate era oba oyina ne defender kubanga bwebera mu bbanga F16 esobola okubaka n'okushootinga n'okulaba nga eziize eggwanga okulikuba kasaba giwonekemu mu bbanga buli ekijja ekikuba n'ekiteeka wansi nga tekinnatuuka mu ggwanga lyo ekyokubiri bw'oba tonnagikuba ate era esobola okukuba ate ng'ekkubira wala tekyetaaga kusemberera kati nzibu nnyo F16 enkola y'America nzibu nnyo obeera olina defense kubanga ebaka buli ekijja nga bwe nkugambye ate era obeera olina omuteebi kubanga ekulumba n'ekuyisa bubi emu bweti kati Pakistan alina 75 kati babadde balowooza nti oba bazikwateko balumbe naye ng'etteeka liribakkiriza balina kyenkugambye nti bakiyita end user agreements nti lugikuwadde naye kino na kino lugikolanga tolumbanga gundi nti ye ate ng'ogiguze era mu ndagaano zino any misuse can lead to suspension of spares maintenance contracts and even sanctions America bwakuwa ennyonyi eno bino babigamba Pakistan kubanga diiru eno okusinga yali ya mwaka 2019 Pakistan yali awe era badde akimanyi nti singa bino biri mu ndagaano y'America n'omu Pakistan singa ogikozesa bubi n'ogenda olumba nga tetutegedde n'olumba gye tutakukkiriza tetujja kuwa spare waayo kubanga tosobola kufuna spare waayo America akola ekyokulwanyisa naye nga spare ojja kuba ye nti ennyonyi eno kasaidi mira kavuddeko oba ennyonyi evaako saidi mira simanyi ennyonyi evuddeko kasaidi mira sebo America tubadde tusaba okatuwe nti okay
mulete dola ebitwala ebiri nkabawe ebya America bwe ebiri ekirala maintenance contracts zibayina kubanga osobola ogivuga n'ogizaayo ne bagitereza ne bagitereza ne bagikanika bo be bakanika kakati ebyo bwogano okugondera endagaano ezo bakuteekako ne natti ekyokuwanisa kye basinga okuba nakyo ekirala natti bakuteekako natti sanction singa okuzisa bubi ekyokuwanisa kyabwe kikyo kiba kikyo naye nga kyabwe America akuguza naye nga kikye ate nga kikyo kiba kikyo naye nga kyani kitegeeza nti ennyonyi eyo oba nnyiniyo ebitundu nga 30 yadde bagiguzizza buwonana bwa ssente oba nnyiniyo ebitundu nga 30 gyeyina okugenda okulwana osooka bagamba bataata njagala kugenda kuba Pakistan nti tokigeza kati mu mwaka gwa 2019 endagaano eno abasajja Pakistan baagimenya Abapakistan bamenya batya endagaano eno bagenda ne badeploying ennyonyi eno negenda ekuba enfo z'abayindi mu kitundu ekiyitibwa Jammu ne Kashmiru yalumbayo ku 2019 F-16 Abamerika bamuyita ku mmeeza namugamba okoze eki ani yagambye olumbe Jammu ne Kashmiru ero tukimanyi nti eggwanga lya Buyindi twakuwa ennyonyi eno twagala kukola fujjo tuddamu n'okikola kati kigamba okuba nti ensonga ezo baatula ku mmeeza ne bazihandolinga Omupakisani n'afukamira namugamba nti ssebo tuba tusonyiwe sijja kuddamu Amerika amanyiira Amerika ajoga yamugamba sijja kuddamu zikozesa kati ne ku mulundi guno babadde balowooza nti okitegeera Amerika yageeta ogeza n'okwata ku nnyonyi yange togiteeka mu bintu byammwe enyonyi yaffe F-16 togiteeka mu bintu byammwe kubanga Amerika alina concerns ennyingi ku nnyonyi zaayo naddala zino eziri advanced ennyo nti abasajja basobola ogikuba kubanga ekubika yes bagikuba ne Russia gye yakuba eziwerako bagikuba bwe nkugamba nti yamutawana tolowooza nti ate simanya biki naye basobola ogikuba olwo ebigikuba kakati Abamerika batya nnyo nti oyinza ogitwala ne bagikubira e Buyindi kati oluusi ne bagenda bafuna spare waayo ne baba ku tekinologiya waffe byebyo yensonga lwaki nti tebamala gagideployinga Abapakisani kyabakaluubiriddemu nga ekyokuwanisa ekinene kye balina ate nga tebakkirizibwa kikozesa F-16 ennyonyi yaabwe kale nno byagenza okuggwa ng'abasajja bakkiriza oba oliawo ebyokwerumba babireke naye nga briefly Pakistan yalumbye yabadde esoose kutongoza ekikwekweto ekiyitibwa Bunyani Marususu nga bagezaako okukola counter attack ku kikwekweto ekyabayindi ekiyitibwa Operation Sindoor kale nno bwe bitu bibiri naye ne wetujjidde ku mpewo makya gonna ku lwaleero nga kigamba okuba nti ku saidi ya Pakistan waliyo ebibwatuka ebiwulirwa ne ku saidi y'omuyindi waliwo ebibwatuka ebiwulirwa nga kigamba okuba nti wabadde ku some violations of the ceasefire babadde bakyerumba mpola mu ngeri yakasirese embeera bwetu bwetambula nenga waliwo ceasefire Trump yababoggoledde n'abagamba please stop it era ne bastopinga webali nnyo kuba nti otaddeko ekkuleera omuntu wa bulijjo yenza omukugu Prestige Majere yenyo sajju wa mulembe mwekwate anti awomesa emigaati alimu ekirisa ekizimba omubiri abagenda ku mikolo mwekwate n'amababeekeeri akeekeriza n'ofuna amagoba agabera ku maduuka na supermarket okwetola eggwanga ojja kuba omusangawo mu kikuubo ogenda ku kyapa General Enterprises opposite ne Nambusi Arcade ate nga tukwanyulira Kawampologoma akolebwa Obwakabaka bwa Buganda kuva mu nteekateeka emmwanyi alimu akawonedde kende gulamu za 2 5 10 25 5 ne kilo M abazadde mwetanire nnyo kawono okumuwa abaana ddala bali mu holiday saawa eno kubanga wagala obwongo n'amabayi n'emikolo mu mwekwate munyumise emikolo genda wali ku muganzi lwazze katwe agapeshani ze kansanga B&B supermarket enajjera ku Bangafi wali ewakiso Sombe supermarket emukono Sinana hypermarket ku Buganda Road ne ku Kwate supermarket ekitende Kintu and Sons retail shop wali ebuloba na wali Kawampologoma oyo ojja kuba ku simu yali noti 3 mukaga 2 5 omusuubuzi kuba ku noti 5 85 mukaga 18 ojja kuba ofuna bulungi Kaawo oyo Mpologoma akolebwa Obwakabaka bwa Buganda songa nkujjukiza bannaffe aba Modus Management Services bali bukote ekizimbe ekitibwa Kamule abakujja kuswesa opangisa kumunaffe akoye okweguma n'abapangisa n'ekizimbe apartment ba KD batuukirire bulijjo bakubanyiza ofune ssente zo nga toyombye na muntu yenna aba Modus bali ku noti 759 73 noti 597 noti 778 52553
bannafe abo nga bafuna bulungi. Tulinawo kenswera mu ssaawa ey'okubiri byabadde Rwengo tugenda kubikutuusaako. Kyagulanyi Robert Ssentamu principal atabukidde bakyerupe ababuuzizza ebyaddala mukoleraani byonna mu ssaawa ey'okubiri. Munnayuganda otawanyizibwa endwadde z'otategeera. Ffe aba Jedwin Health Service Center tukuleetedde ekyuma kye twandiyise